ensonga etulese olwaleero nsonga ya kyekukulu ekivulu kyetuwulira mu lugambo tukyayimiriziddwa poliisi ya wano era ng'omwogezi wa poliisi omwami gwe bayita Onyango twalabye ebeera peegi ebeera ayinawo yakitadde mutimbagano omuntu eyeyita Onyango ng'apositinze ng'agamba mbu ekyekukulu kiri naye poliisi wagiwandiikira mu buwandiike okusuubira nayo erina okuwandiikira era mu buwandiike ekyekukulu kino eky'omulundi guno twakiwaayo kujja abasibe bonna abali mu kkomera 80% ku magoba nga tumaze okujja ku expense zayinza kujjayo abasibe abonaabonera mu kkomera KCCA byaleka esibye ne gavumenti ya kuno ate nga bambi abasinga bagonvu bajjo yambulira ensonga nenkwatibwako tusalawo okuyamba abasibe naye tubiwulira mu lugambo nti ekyekukulu kusane tekiri poliisi yakiyimiriza kale ffe tugamba nti ekyekukulu gyekiri kusande poliisi netugamba byonna byonna twabikola nitukkiriza netwala nebbaluwa tugirina bagibalaga ng'ekkiriza ekyekukulu kibeewo kati situmanyi bagamba abatugamba nekyekukulu ekiriyo titumanyi kubasinzi venue mwine empapula eziraga nti ddala mwagibuukinga bagibawadde wankuluku osobola okulanga ekivulu nokiranga emyezi 3 nolanga ekifo ky'omuntu nga tosasula ebintu byonna bisasule bayimbi kabawakula deposit ediyo obulanga mwayemu publicity ekisinga okutwala sente tulangidde emyezi naye tutegeeza bannayuganda press conference ebayise olwaleero ku sande poliisi tetwagala muletekavu mulina kukuuma mirembe lunaku lwokusande lwakulokukisa era gwe yagula olugoye lwo engatto ng'olina okujja mu kyekukulu tosazaamu tulinze mu kyekukulu ku sande okuyingira omutwalo gumu mwena bagenda okujja muli babyayi ku sande eno fe poliisi byeyogera tenaba tutegeezaako teyinza nakuwa nsonga lwaki eyimiriza ekivulu kuba okuyimiriza ekivulu bizinesi ng'omuntu bagenda e China n'asuula konteyina ng'eri mu myonzi 3-4 tosobola kuvaalo nobagana konteyina mugijjewo mutusule mu mazzi musi birthday party nekibaga birthday party osobola okisazaamu nobagala mugikole gwokuna ekivulu kirangidde emyezi 2 ng'oyima simanyi ku Twitter simanyi ku Facebook ekivulu ekiriyo kati nsonga ki twawulidde nti mupulaninga okuleeta omukulu w'Ekyadondo East Honorable Kyagulanyi Ssentamu okwetaba mu kyekukulu kyekibalemeseza okuba nga kigenda ate nga lwaki Honorable Bob Wine yafuuka si muntu wa bulijjo tosobola kulanga kivulu n'otamulanga baba wakwera ate tulina obusobozi obusobola okuteeka Bob Wine ku siteegi buli lunaku kuba buli ateekateeka ekivulu mu Uganda yonna tumumanyi naye siri bakozi bafunde okukiddamu oluvannyuma lw'okugamba nti ekipapula tewafunye wagezezaako okwongerako n'abakulu ba poliisi okulaba ensonga eno babyabulire basibyabulire poliisi naginoonyezaako ne mbakuira amasimu ne bagakwata ng'enkola yaabwe baaganya okukwata amasimu oluvannyuma lw'okuwulira olugambo olwo omusajja wa poliisi binala byayogera yani ayogera wa poliisi binala byayogera Onyango namuna byayogera sibitegeera kubanga mukama we atuwadde security Asumani Mujenyi kakati ate byeyogera toba obijjirira eyo ensonga kujja waliwo ekikulu mukulu wa Bitex waliwo okukuba essimu waliwo n'okwesitukira n'ogenda ku kitebe mwagezezaako tuukayo ebyokukola tulina bingi poliisi emaze otuwandiikira ebagambye mugende maaso n'enteekateeka zaabwe ate ffe tukolera ku poliisi tugenda kubeera nabo ate tuba tunonayo tuba tugendayo kukolayo tubalinze nti bajje batukwetiyagasi baabwe kubanga enkola yaabwe tetwagala omanya ekivulu kituufu gyekiri ekivulu gyekiri ku sande ne bakulu bajja event omusibe w'omwezi bakuterekera eri abantu abantu mbagambe ki mu nnaku engerere gye tukulu bannayuganda mwenna muve ku kugolokosa owa poliisi muve ku poliisi eri mu kutukolera publicity
ako nako kabonero kamu mu kulanga okuyita abantu n'enjolo obona bono obukodyo taga tulina obukodyo 15 okulabanga tukyusa embeera yaffe embi gye tulimu kati poliisi eri mu kutuyambako okulabanga tuyitira abantu mujje wakulukutu ako nako bakaita part of publicity si publicity sitadola part of publicity eri mu kulaba ekivulu nayo poliisi by the way kinyumirwa nnyo ekyagala nnyo kuba ekivulu kibeerawo buli mwaka kirina bulandi ebbanga lino ekibaddemu ekikolanga akavuyo konna ono kubanga ekivulu kya Bitex ono twakoledde ku partnership shares kiwulira naye Bitex omukulembeze w'eggwanga yennyini eyayita omukulembeze w'eggwanga atawangula yennyini yeyakiggulawo si bwe kyali mu kuba Bitex ekitegeeza abanga bakisaza mutegeeza omukulembeze w'eggwanga kennyini naye yasiimuuka okubanga asobola okuggulawo ekintu kyateeka kasatu kirina okubeera mu ggwanga katukubiza bannayuganda mwenda mwenna abali wano poliisi eri mukola mu badi bwayo ekivu tulina ebbaluwa ya poliisi eri official yakikkiriza wiiki 2 emabega Asumani Mugeni nateekako omukono Inspector General Police Manyani ne bateekako emikono ne bagamba ekivu kikola kiti kati beekwasa bafunye intelligence manyi intelligence information ebintu byabwe beekwasa mutulina pulaani endala gitulina kukola ki teekawo special enze balowooza ngenda kukola yanga nenze n'ekivu nsobola n'okulangira wano nekivuddemu Bitex yasobola okusigala mu maaso gagenda akola ki bwe kiba kitangisa kukivaamu era poliisi banga yeekwasa bajjo nze ekivulu kivuddemu ekivulu bakireke kikole ki kibeerewo kubanga tetulina motive yo naffe tuba twagala okukola ekintu tuli bayaaye nnyo tulina obukodyo nga 8 okujjako gavumenti tetutaka kuyita mu kivulu kyowange pulaani B gye nabasuubiza si ya kivulu pulaani B esawo yayo entuufu ejja era pulaani B tebagikweka pulaani B bweyagala ogikola tolina kuyita babega booti ate mboyite mu kivulu kitegeeza intelligence ya Uganda zonna intelligence beetaaga kujjawo tebalina intelligence ntuufu kuba mutandika okusala ebigambo tugendako okusaba eggwanga tumuleete emabega tulinamu missions endala kitegeeza security y'eggwanga Uganda yeetaaga kuddamu kwekenneenya ogitunuulira ogikuba mu ttooki naye kennyini ebenga evaawo abantu fennyini twekolera intelligence yaffe kubanga tebatandise gaba felusi information kubaffe tulina motive yonna yakuleeta Bobi Wine mu kivulu oba yakuleeta ffe mu kubanga ekyekukulu bulandi ya Bitex yakizimbidde kumpi emyaka bakakikolera emyaka ena nekyanyingiza mu kivulu kino yali pulaani yaffe before nga twakamala kyalengaawo tuba tujja kuyinda ekyekukulu tulina enkuuka ekyekukulu ebikulu bya Sparta TV amasaza nukakati ekyekukulu ky'omwaka guno tujja kitukola charity wise twali twagala kugulira bamulekwango eno tugamba ne disiteme bankwata mulendaba embeera y'abasiba ebuzira ate abasinga babasimbira bwereere ate nga basebe ebuzira 95% balina siriimu ate nga tebafuna bujjanja buzira neŋŋamba Bitex manyi tuba tukola ekivulu ky'omwaka guno engeri gyolinawo ekivulu kitambula katuyingire mu partnership tulabe nga tuyamba abasibe naye nga abasibe tujjayo basibira KCCB yakwata abavubi abeetaaga fayini bebakwata aido naye basibira obwereere kuba tetwagala kujjayo batemu tugenda kujjayo bakwata bwana buto tugenda kujjayo bannalukala tujjayo bano abantu abanyigirizibwa gavumenti beyeerabira kuba mukimanyi bulungi ti gavumenti yakuno tetunuulira muntu wa wansi kuba kati ekitongole nga KCC n'osiba omusuubuzi alina kapita w'emitwalo 5 n'omutwalo eruza n'omusaba fayini wa mitwalo 2 tetwagala kumalawo injustice ezo ebyo ebikolwa ebyekitujju okulaba nga kwaffe n'abannayuganda twenkanankana omugagga n'omwavu twenkanankana ate ffe ffennyini fe balina okwerwanirira kati bw'ojjawo ekivulu ky'abantu ekyekukulu kitegeeza ate endako bw'ojjawo ekivulu ky'abantu ekyekukulu kitegeeza oba olidde mu nsi yeewe tetujja kuyiza gavumenti ya kuno kulya mu ggwanga lya lulukwe kubanga ssente zibadde zigenda okuvaamu zakuyamba bannaku abali mu makomera g'eggwanga Nkula Bitex oganye mwawandikira poliisi oganye mwawandikira poliisi weeks 2 emabega mulina ku bipapula ebiraga kale nga tugenda ku nsonga endala tuli mu bintu byakuzannyamu ate abantu bonekera otulabira mu katemba kitegera bulungi bwetuba tuli ku mulamwa gw'eggwanga eno kozi ya ggwanga lyonna twabudde sente gye zigenda okulaga poliisi kennyini mukulu Asumani Mugeni yatuyita n'Bitex nga tulyamo n'atugamba abaana bange mumuleetera obuzibu njagala omulimu gwange muteeka mu mwana ne tumugamba muzeeyi nga tukubuulira amazima tuli basajja bakulu tetugenda kuteeta Bobi Wine mu kino ekivulu kya kozi kujjayo basibe mu ggwanga kati gavumenti yakuno nga bw'ogimanyi etya nnyo obeereza tugenda kujjayo basibe mu kkomera nga beintelligence gye bafunye tugenda kujjayo batubi mu kkomera obanga etya bali abantu abanyigirizibwa tubajjayo nabo beeyagaleko tetumanyi kigendererwa kiri behind gavumenti ekikyerowoza okitegeera bulungi kubanga ati ffe tetulina okukola abantu mwena bannayuganda mujje wangulu ku Sande poliisi ate tubalemu amagezi singa yasazizaamu ekivulu yandibadde egenda ku Twitter yaayo negenda ku page yayo eri official
nekola press conference negamba ekimotukoze ekyo nze nkirabanga batukolera advertisement abantu bajje kuba police bafaani bategera bulungi nabo banyumirwa endongo nabo banyumirwa okwemalako stress tebafuna omusala mutono kati ebintu ebimu kubasanyusa okulanga nabo bemalako stress kati bali mutukolera publicity mwenda mweyiwe wangulu kukusande ranze kusingenda sula wangulu kukuva encha kusande tukera kuyingiza byuma ebiba bigendayo leero ekiro kulomukaaga tukera kukola sound check abayimbi bali mukola lihaso ewa mitanda abamu tulabenga endongo ekaaba ate buna Uganda nabaze mu kyekukulu kugenda kubojjayo omusibe kasisibu yakwatira obwereere abago bakwata aido gwe mujangu ogenda kusanyuka ate nga bwesumulula okuva mu luwanga kakati oluvannyuma lw'emabegaawo omukulu Kyagulanyi Ssentamu okulonda akakiiko aba coordinators aba people power ne mutalabikirako ku lisiti abakulu ababiri Bajjo ne Abitex kyekiddako mwe ababiri kati obuuliza ekibuzo kikyana ekito kati saawa zino bola nti Bajjo ne Abitex basobola okuba bacoordinator bwetula nti ebifo bya wansi nnyo ku Bajjo ne Abitex fe ba business man bafuule coordinator nti Bobi Wine atuwanye respect nasobola tuyisamu maaso tuwamufu singa yalonze prime minister wanalonda minister of information n'atampa awo nandibadde nnyo n'ekivulu ekifo kyeyatuwa tekitusaana wakati obanga ati olidde mu nsolo ku Abitex ne Bajjo bwa coordinator ne Bobi atuwanye respect tukola naye tasobola tuka bufo bwa wansi ate njagala mujjo propaganda kubanga ebifo tutalondanga ku ambassador talondanga ku cabinet talondanga ku minister talondanga ku permanent secretary ebifo bye tujja mu kwa coordinator ate mulekawo tutyo okay mukulu Abitex waliwo engamba ezibungisibwa nti mukulu Balamu ali mugundi ey'okuyimisa ekyekisulu wali kisabo ekyo nkyagala Balamu saala nnyo kuddamu kwogera ku linnya Balamu kuba abantu ba NRM abo balaba bwe tuboogera ku ffe w'amaanyi baakwadde olaba ne fight eyo namaze giyingiramu nefuna amaanyi fe abantu tetubapangamu tuze tutambula nabo buli ekibanyiga tubeera wamu nabo kakati abantu ba Museveni balekesibala kwogera emirambo egyafa gyebake bulungi Balamu mubalenga